Nkwaniriza Nzirubega Ibrahim Kasinga mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero njala kutandika n'okwetondera nga nkutegeeza nti bye tugenda okubeera nga tuwulira mu mboozi eno ate bigendereddwa mu kusiiga muntu yenna nziro, ddiini oba omuntu yenna kyakkiririzaamu. Wabula musajja mukulu Ahmed Rutaaya anyumya bino olw'ebyo bye yasoma oba ng'asinziira ku ebyo by'alabye n'engeri gy'abitegeddemu. Era ng'akakasa nti wabeerawo kyonna ky'olaba nga si mutuufu oli wa ddembe okubeera ng'oleeta ky'olaba nti kituufu mu mbeera eya bulijjo era ye kyakkiririzaamu nti keekadde okubeera ng'abantu tetusirika busirisi n'ebyo bye tumanyi wabula ke kaseera okubeera nga tuvaayo tubyogere tusobole okubeera nga tulekera abantu omukululo omutuufu okusinziira mu ngeri gye bawangaalamu gye bakkiririzaamu n'engeri ebintu gye babirabamu. Ku mutendera gwaffe guno oba ekitundu kino kye tulimu ali mu kwongera kututangaaza omutendera ogwokuna ogw'ebyensimbi oba ogw'ebyenfuna kubajjukira yatutegeeza nti giri emitendera 6. Omutendera ogwokuna ye capitalism, ogwokusatu gwe twavuddeko ye feudalism. Kakati ayongera n'okubeera nga atutangaaza ebintu ebirabikirako ddala mu mbeera mwe tuwangalira ebyefaanana oba ebyongera okukakasa enkola ya capitalism oba abacapitalist. Ateekako okubeera nga tugenda kutunulira nateera ku ludda olulala olwa socialism oba socialist be baliwa n'ebikolwa byabwe bye biriwa. Kwagaliza kuwuliriza okulungi Nzirubega Ibrahim Kasinga. Come on. Mbadde nkunyonyola capitalism. Obadde ogamba waliwo capitalism ali advanced. Yes. Capitalism ali advanced. Oba meta. Oba meta. Eddwaliro libaawo awo. N'azimba ennyumba ez'abakozi. N'azimba n'amasomero. N'akola ne kabbanka. N'ateekawo n'essimu. Byonna nga gw'ojjo bisasulira. Services zize. Capitalism omuntu aba yafa omutwe. Era jjukira nti transformation zino z'abayiseemu okuva mu slavery. Zajja bambi ajja asiika busisi yebulankanya bwebulankanya naye nga target ye eryeji kukamula muntu labor. In fact capitalism is about labor exploitation. Kukamula muntu. Era oba oyagala kutegeera wali abantu Katonda be yakola nga jjajja nejjajja emabega we bali exploitees abatalisuka kukamulwa nga kiringa kikolimu kiva kuki bantu banaffe bakikola. Eddiini ekuliko, gavumenti ekuliko, buli muntu akuliko, wonookola bakuliko, production bakuliko, wonoogenda ogula bakuliko. Eddiini ekuliko yagala ndobolo oba sente za ddiini. Okutunda bakubye. Byonoogula okussa mu byogenda okukola bijimusa bakubye. Okutunda bakubye. School fees bakubye. Buli wamu bakubye. Gonoosigalawa. How? Era okusiba ng'oli masikini. Bantu be bakikola. Bano aboogera ebintu batamanyi ne boogera ne kufa nujula omubuuzo waayi gwayogera ebyo byonna byonna ekintu kyonna kyonna kiwandiike, ekintu kyonna kyonna nga kyogerwa, ekintu kyonna kyonna nga simanyi kiina omuntu ng'akubuulira byonna ojjukira ng'ekintu kimu ti omuntu ono tabanga exploiter.
mu system ene ya individual property ownership eyo eyanaswa mukange tewali kyewesiganga kubanga aba ayina ekiki kyagenderera aboogera bye batalabangako tayitanga mu experience yakufa gyayogera nagikumatiza bulungi nakukankanya nakumala gavumenti eyita mu coercive instrument mundu ono mulala ayita mu bible mulala ayita mu culture omulala ayita mu sente wetewawulako abayindi abookya abantu amatu oli musajja mukulu nga bwendi wano wewe nakokya sigala because he has that financial power ono ayina political powers kufuga oli ayina financial power ate oli ayina cultural powers ate ono ayina religious power kati bwe nebakuba center right kale naye mbadde twogera ku President Museveni gwe kimukumisa amajaga amangi benyonyi abakola batya zino zimamba goloza abantu tebamanyi waliwo ekizibu abalasi bwe bali gwokimanyi it's because nti yajjira mu mbeera eyali etali ya west kyangu nnyo okumukola obuzibu kyova olaba zimamba advance party abantu abamu tebabimanyi naye terrorism can happen president nebamukuba nebamuta why because bwe yali ajja era ekiri emabega webyo byonna byolaba mamba biki it's because kisoboka olwokuba tebamutegeera nzijaye kisobola basobola omukolako obuzibu so capitalism badde kunyonyola nti abantu baba bagwe eddalu yali advanced ono ali advanced bameta abo ateeka okuteekawo eddwaliro nga gwojo kwegamba ovaawo toyina kyolina abaleba making sure nti nebwakuwa sawa 8 akuwako sawa 3 era bakita living wage abayi ebintu bizibu living wage ofuna living wage osobole okussa kanyigo kenyini akulekamu kassa kokka nenga takwagaliza kufuna ate anteze ziwa misumaali gwe farm manager ate tractor ejiwa mu munnyo kati kyekyo kyakutwalirako edduuka ey'omuyindi oyo butajokya tava kwayo kakuwaayo bwe batwe bakola so capitalism abantu abamu bagamba nti yes ereeta ekulakulanya ensi no kugambye nti bwe baba basoma eri per capita basoma sente zaabwe bwe baba basoma gross product bakola byabwe ne Kongo bwe guli kati capitalism bwatyo omutendero ogwokuna olwo capitalism ye latest ate nga yasembyeyo ku exploitative systems capitalism yasembayo mukulu Lutaya tuli mu kulaba systems omukaaga ensi eno kwetambulira ku ludda olw'ebyenfuna tulaba yasoose eya Stone Age netugenda ku slave trade yade yakubiri netugenda ku feudalism eyokusatu capitalism eyokuna kati
exploitative systems eri yasoose ya primitive communalism muri Stone Age eyo gyo teyakamula bantu era yayina ekintu kye bayita bakita egalitarian society bali ku kintu nga babeerawo buli kimu bakikozesa tewali wayina kintu bo kakatujja mu slave trade olutalo lwa okubeera ne individual property lujja kakati property ownership individual ejjira muki mu slave trade ejja mu feudal ejja ebuuka mu capitalism naye nga bakyusa bukyusa mungeri ennyangu nyinza ogamba nti bongera kufuna ngeri nnyangu gye basobola okufunamu nga tebataddemu kinene kugamba bakamuzi era ku slave trade twabadde tulaba nti ono ali forced labor tatekwa kufuna akantu yali embeera yaabwe eya production relations ebintu bisigale nga bitambula nga bibiri naye ng'ono anyigwa bwe twajja wano mu feudalism netusiŋŋana ng'ono omuntu gwe bayita saafu ono bambi atudde ku ttaka atekwa kulimira ono atekwa mukolerera yeyo production relations nga kyakubeera ku ttaka lye pozi yempeera ye talina kyafuna naye bambi afunye emirembe egisobola okukola ki baleme mutwala buddu katuzze ku capitalism mwe muli omuntu gwe bayita proletariat omukozi waka ne bourgeoisie muzeeyi kyayogerako bourgeoisie ye mugagga ayina emirimu egyokukola ayina sente ze ayina capital jangu omufukamirire ofune kyonoolya kati akunyigira mu ssaawa za kukola tajja kuwa mu mulimu gwo okuva ku makya olima otuuka ssaawa bwe ziti essaawa ziri 8 ajja kuwa $1,000 ate era bambi otekwa okukola kubanga olina ebizibu byo ye capitalist kati nno nga bwe nkubuulira ensi yayulikamu emirundi giri egi era z'entalo ensi yayulikamu emirundi giri gitya yayulikamu abantu bayita east ne west naye ndowooza ya individual property ownership eyaba west kati otutuse ku west and east endowooza eyo yenkulu okuva edda kati abantu beekyawa yenkulu mu ngeri ki yenkulu yenkadde abazungu bakozesa abantu mwe bakozesa ne Asia yalusukka n'abo abarasa babakozesa era babakamula weewaawo ekyaffe kyali kibi batwala obuddu bali bannaabo abeeruyerumu babakwata mu ngeri ndala ffe baatulaba tulina omubiri muddugavu tuyinza okugumira amajimbi g'ebikajjo ne batwala batyo naye bo bali abazungu babateteyamu katono bazungu bannaabwe naye ne babaseera nga babakolako effujjo ery'okubawa ekitono kati lumu historia tatubuulira naye nga kyekyo abazungu abo banga abarasa abo balinanidde ddala Bungereza balaba abaddugavu babatuyisa ne balaba nabo kye baali bafuna
olunaku okutabuka kugenda okujja kati abantu bave bekutuleko babeerewo abopposition abopposinga enkola y'omuzungu eno. Mu industrial revolution abantu abo babakozesa ffenna kati tuli eri tukola bazungu bano abamu abaali balinaanye okutegeera kw'abazungu abate abali wala banga ffe twali tuli wala mu kutegeera abaali babalinaanye be barasa ne bagamba abaaye tubabuulire olwo ensasa egwa tubabuulire mu bye tubadde tukola wano twajja wano nga temulina kye mulina mu industrial revolution ne mukola kakati tulaba ebintu bingi nnyo bye mufulumiza musibye n'amatwale naye nga ffe tukoze olwo waaka aleeta obuzibu mu bazungu lebara omukozi aleeta public disorder agamba muzungu ti mu buli ngeri yonna ku bye tubadde tukola wano tubikoze twajja tuli wano gwe tuwalina wadde akamotoka kati olina agaloole n'agaloole ne kampuni zigaziye twagala emigabo mu kampuni zino ezammwe zino ko omuzungu mugambye mutya mugaba n'emigabo ku magoba era wulira twabadde tutandika eri emabega olutalo lwonna okujja okulutuusa wano kati we tuli tulaba nga labor profit obukozi obwange okujja nange amagoba ge nandiriddeko ente yange ogitwalidde obwereere ng'ogamba nti erina kilo 13 onyigiriza mu nyama n'ebyendo otwalidde bwere n'omutwe n'amagulu n'eddiba labor profits kati nabali bali era bwe kyagenda batuuka wali baga twagala ku labor profit naffe tugabane omuzungu n'agamba nti oguwanda ogunywa n'oguwanda tekijja kusoboka tojja kusobola era twawukanye mugende wamu olwo kakati wajjawo ekintu kye bayita east ekigenda okuwakanyiza ddala enkola eya exploitation eya west olwo bo bagamba nedda baleeta ekintu kye tuyita ti common property ownership ebintu byaffenna tulabye nti gavumenti eba yeesambye esaidi ziri ebintu byonna ne bitwalibwa individual kati ate wano abantu bano aba east bagamba nti nedda ebintu byonna productive means planning economic planning n'endabirwa y'abantu bonna ya gavumenti fwe tukyusiza ya gavumenti mwe muli ku individual fwe no tuli wano tuli ku common ownership gavumenti etwale buli kimu olwo bawakanya socialism ajja. Socialism is where the government owns productive means. It is the planning authority. Ye buli kimu kyonna abantu baliwo kubuulirwa wajja balaga kola. Olwo bano balwana n'exploitation. Olwo bakyuka. Ko muzungu mugambye mutya? Kyekyo. Tukyuse. Omuzungu n'aganja kubakuba. Ko bana abazungu bana abadda mu east ne baga nti olimbye. Bane bwe tubaddawo ne technology tumubbi. Obadde tokimanyi. Katugende tuwese mundu. Tujja kubakuba. Obubbi obubali. Lwaki munyigiriza abantu okutuuka awo? Abantu mubabbye, mubatutte obuddu
mubabbye mubakoze mutya kutwala ttaka. What is this? No way. Era aliwo abasajja abamu babayita Stalin n'abalala babayita Lenin 1717 ne beekyanga. Abarasa ne bafuluma ne bagamba aba East eyo nnene nnyo kubanga Russia is the immediate neighbor of the West. Naye East nnene nnyo. Bano abakamuzi b'abantu abali mu West batini nnyo bw'obageraganya n'abantu abali mu East. Aba East ne beekutulako abangi ne bagaa temutuleetako fujjo. Tu n'ebintu byammwe bye mukozesa madiini na buli kimu kyonna toleete waffe ne babigoba. Era oba tomanyi wali amawanga gatakkiririza mu Yesu Kristo era tebatuumayo n'amaanyi ago. Bo beeyita Hunkwefeng Chunchinchu kale Sakaro toleetayo David wo olwo balaba eddiini government superstructure bino ebyawagulu bye twayogedde bakola ebyabwe superstructure ya socialism kuba nti government eteeka amateeka era gafevalinga okubeera obumu. Eteeka amateeka we nakugambira n'enguzi tekolayo because bano aba capitalist enguzi is the means for individual property. Nabe bakolere eba kidduka kyabwe kye bakozesa enguzi basereze ekkubo era kyewuunyisa omuntu okuwulisa abantu nga bagamba titulwanyisa enguzi. Nkiddamu mu capitalism it is not. Capitalism is the means. Obubbi bwa kondo robbery is the means to property ownership. Bobe babba bekyusa bati naye nga be bo bennyini be bakola. Kati wulira mbw aniita bamusibyeko sanctions bo kudisa bantu. Kati bibye naye babibbye. Kati capitalism babibbye. Kati mubibidde ki? Capitalism teyinza kulwanyisa corruption. Badi manyi balina bizzen. Because corruption is the means. Kati bano bagamba titwawukanidde ddala ku bintu byamu. Ffe tugenda kulaba nsi it's a different outlook. World outlook. Common property. Abazungu kale tujja kubakuba. Era waddawo talubata Cold War. Cold War abazungu banyigira kakubula ebigambo bino byenjogera binza okuvaamu n'okufa kwange. Ngani akutte. Webale kunyumira byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba. Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kakubula ebigambo bino byenjogera binza okuvaamu n'okufa kwange. Ngani akutte. Ba capitalists. Omu capitalist tayagalira ddala muntu awakanya profit maximization. Kugabana profit amagoba. Bo baagala amagoba agaabwe. Bano bagamba nti no tekijja kusoboka omuntu okumukolako amagoba. A human being fenanga twayavula fenanga twakola tuti ne tugenda awo mu lujja mama nga yatulongoosa. Kati ate emyaka gino gyokka tufune embeera ey'enjawukana efaanana bw'etyo
ng'abantu waliwo abamu abatambuza ebigere nga bala bali mu mamotoka galina emipiira bwe giti nowe ffe tujja ku advancinga nga society buli kye tutuuseko tukituukeko nga society so singa individual because individuals bali obugagga bwabwe prestige yaabwe nakwefuula buzwazi bano bagamba no tubeere ffenna nga tulikyenkanya omuzungu agamba noyagala okuleeta okutagulula oyagala okuta kiringanga bwonooga nti gundi ngaatadde amenye wembadde ndiirawa amenyeewo oyagala kukola bwotyo kunjjako kawogo kange tujja kufafagana era cold war netugenda mu cold war. Now socialism, what is socialism? Socialism yegoberera nakugambye ensi yayawukanamu emirundi ebiri be bakkiririza mu common property ownership. balwanyisa individual property era tebalabagana. Okitegede bulungi kakati bano aba capitalist abagundi aba socialist ne balabanga ensi omuntu agituddeko muzungu exploitinze ye yakola colonialism yafuna sente n'atwala byonna yeyewaana eryanyiyanyi basi era ensi yayawukanamu zentalo zetulimu kati Ukraine ne omuzungu yawaguza era teriyo kintu kibobya muzungu mutwe nga ate sikugambye senga President Museveni ono yalemera kukubeera nti mu capitalist mu communist senga ndowooza bamutemula kyekimutiisa n'atambula nawo motoka ezo zonna zolaba ye nga akimanyi batemula abantu abawerako era muzungu mu capitalism oyo mugundi bano abazungu bano batabukira ddala ne baviira ddala ku muzungu abarasha Soviets era kwekola Soviet Union yalimu amawanga gaali na 13 gaali Amerika olwokuba nti capitalism ye mukadde yenkola enkadde be baali babya nga balina sente capitalism gundi socialism tiyatambula bulungi yakona era gwe kibayita regressive communism oba capitalism kubanga yakona socialism yakona era mu kukona okwo bano abannaamu bano boolaba bano ne batya okumalirayo ddala okugenda mu east ne basigalawo ne babuzaabuza ensi nga bayita bannaamu n'analide movement tebalina luuyi naye nga baki era olumu banga changes bisalusi tujja kudda wano tusome changes bwejja ejja ate it is inevitable ate ekyokuyita zikayo you can't reverse it isigala egenda maaso kyukakyuka bwebeze ekyukakyuka yajja weewaawo nandibadde capitalism socialism yali guresinga naye at one time ali pikinga naddayo era ne muzeeyo ono abyogera n'agaana naye mmwe yabalangira ano bwe bajja ano ne batufuga obuddu ne babba ne batunyaga era nga abasaba ssente ze baatwala mu Africa mu 7 yali abasaba batuzize ssente ze babba bazize batubba nnyo capitalists
batubba nnyo era muzeeyi ono lwakuba nti yaseerera n'agwa mu capitalism kitalo simanyi ng'akyayina oba ate yafuna ndowooza ki naye amanyi bulungi nnyo bano aba socialist bagamba era bw'otunula mu superstructure y'aba capitalists bali omuli gavumenti ng'ekola exploitative laws ku bantu baayo omuli amadiini nga gakkidde abantu baago omuli kalica nga neyenyigiriza abantu baayo bano babigaana ne bakola gavumenti ezitaasa abantu baabwe era ne zibawa obusobozi okwenyigira mu byenfuna byabwe wali togendayo oli kikamulu na labor force reserve bano mwena kwa ujumla mwena muje wano gavumenti epulaninga era nagambako nti abantu ababeera saidi eno bonna bakozi ba gavumenti aba socialists abantu baabwe bonna babeera bakozi ba gavumenti bano eno wali unemployment pitirivu ennene omuntu aleeta mwana we gavumenti yandibaddewo abantu employment yabivaamu bano government employees everybody eno ebafaako bonna era bali kyenkanyi onule kyeriko ye skill ye muntu okusobotoka mbane n'abasingako katono kubanga yo yemuwa omusaala omunenekomu okusinga bano naye bano bo gavumenti epulaninga kyemuna era bo balina scheme bano balina ebyalo bano aba capitalist balina ebyalo n'ebibuga ebyalo byebikamulo byabwe etawuni zeki boje babeera mu masanyalaze amalungi bano aba capital aba socialist bakkiriza nti nedda mwena muli bantu ba gavumenti okiwulidde bo tebalina byalo na bibuga era nga bitunalaba bwetutuuka mu kyebayita communism bano bo bazimba agayumba gawanvu nnyo skyscrapers olipotinga bulipotinze omwana awezeze emyaka 18 aba mu nyumba aba socialist n'aba capitalist n'aba communists era bo tebalina byalo na kibuga balina communities bazimba wamu ne management y'ettaka lyabwe land management laws ettaka lyabwe mukeera ku makya ne mulinya mamotoka bano ne mugenda eyo mu mafaamu abagenda mu mmere matooke ne mugenda oba nga luweere eyo abagenda wa ne mugenda abagenda mu nte ne bagenda abagenda ne bagenda abasoose okudda ne badda n'erita z'amata 3-2 osiŋŋana ku mulyango n'enkota ye y'ettooke abagenze mu faamu osiŋŋana nyama ku mulyango gwo enju yabwereere awo mu centers awe bazimba amasomero ne bazimba amalwaliro balina ne community centers zaabwe ga TV bagawanika ogenda bugenzi wali ng'otula kulaba TV ng'omala ng'odda waka okwebaka enzika y'abantu baba n'abookya abafudde baakikola dda socialism yajja okuwakanyiza ddala capitalism era tebalabagana ye North Korea North Korea ba communists Gaddafi yali muki yali mu socialist
wadde nga atereta time senga Katonda yali amuwadde buwangazi yali ajja kukyusa Libya efuke nti bano amagogoba g'eggwanga lyabwe lituuseeko bagabanya kyenkanya amagoba gaabwe bano socialists bagabanya amagoba eggwanga society yaabwe lyegafunye ne bagagabanya kyenkanya bano olumbe lw'ekirago bano aba capitalists buli muntu asa mu nsawo ya eggwanga terina kye lisigaza individuals be beyagalira mu nsi osagenda bulungi ba capitalist be bajjawo Gaddafi nasi wa mukange be balwana nani balina obujja bunene and it is believed olaba nti at the long run ebiseera byatuuka mu socialism yawakanyizibwa nnyo capitalism wano mu Africa tujjukira n'abakulembeze b'abatabuzi abaali baagala okufuna obwetwaze ababufuna naye nga balwana kufuna kudda ku saidi yaki ya socialism babataba Kwame Nkrumah abo bamundwane abo babata bantu banya abafiira mu butemu okubatemula ekitiiso nalyoke awalabuke n'emmotoka ennyingi zityo akimanyi kakati bano aba capitalists aba socialists ekiseera kyatuuka ne bagamba nti mufuza abantu obumbula katugende gye mwabasibira mu matwale amatwale gamu tubawe mundu batandika okubakuba era aba socialists bano ne batandika okudda mu mawanga ga amatwale ga Bungereza n'amatwale g'abazungu abo babawe mundu basobole okwerwanako era nagamba ekyo kye kyatiisa Bungereza nagamba kanzira abantu bano mbawe obwetwaze musigaze influence n'ata amawanga ago teyayagala galuzinga entirely abaali abasiru ne balemerayo nga Angola aba Portuguese go balemerako omuzungu omugundi n'abawe mundu ne bakuba ne kati n'amawanga ago oba gaali gogera Portuguese naye ndowooza gakyuka akiringa Rwanda ku Faransa Faransa yamufiirwa Faransa yagala yalemerako byagenda so naye Middle East omanyi amawanga ago gali immediate east to the west Russia betunka nabo kati awo ku line yawo Poland agamawanga gali ya France mulinanwa awo abenyina ali immediate ani Russia naye waliwo kye twita Middle East oluwuliro lutalo lwa Israeli ne Palestine era abazungu aba capitalists be batondawo Israeli awo okitegedde batondawo ani yes boogera kumawa omanya njagala kubuulira teriyo kintu kyawandikibwa bagundi abo nga gye kiri kituufu Middle East okubeera mu Middle East bawa aba Israeli abava mu Germany bagenda kuba 1945 around 45 babateekaawo ngekigenderwa kugootanyera socialism bataddewo akawanga awo ne kati be bakawe mundu
batidde Middle East nene nnyo mulimu East Middle East waliwo ne Far East kati baleeta Middle East bateekawo Isirayiri agotaanye enkola ya ne kati lwe lutalo oluliwo balwanira ekyo era abakapitalisi be bawagira Isirayiri bwe bayagala ogenda eno bajjeko Assad ebyaliyo byebyera baleeta ebyo so ensi yayokamu ina blocks 2 East and West kakati mu East abantu kantuke ku madini eddiini ya capitalism eddiini ya capitalism is Christianity era abantu abambi basinza tebabitegeera eddiini ya socialism wadde teyakola kubanga ate bano abarasa bawagira abantu bebayita abasodoksi bano abarasa bano wano okulinaana wano but Middle East yenna ne Far East busiraamu era nabbi nagambako lumu neŋŋaana ye bano bamaseeka omanyi nabo bebwana nnyo berowooza bamanyi nnyo basoma bitabo byabwe ebyo no bandize ne basoma ku political economy Russia oba Middle East manya socialism yajja luvannyuma twagambye dda nti capitalism nkulu ku socialism era bw'olaba time obusiraamu bwe bwamerukira oluvannyuma lw'emyaka 4 waziti 5 5 gyegyo emyaka socialism wabumbugira okukwata awo Middle East era abasiraamu tebakwatagana naba Christianity era ekituufu kiri nti obusiraamu bwajja kuwakanya Christianity nga socialism bwe yajja okuwakanya capitalism okitegedde era leka tulabe ebikolwa by'abasiraamu bebaga nti Allahu Akbar bonna ng'ekuyege socialism bakolera wamu banga social yembeera y'okukolera awamu ng'ebiwuka social insects teryasinga munne mubeera ku layini emu obawulira Samia Lalimana Hamda Allahu Akbar ba socialists kati bamaseka tebamanyi ade ze nasoma politics ani ansomesa Museveni somero yali alikulira National Political School Chankwanza ze nasoma bulungi nnyo era abakristaayo they are profit makers bakola ate bo profit bagikola anti bawagira Yesu Kristo waliwo omusajja omu yali agenda kutambula kutegeerera n'agaba dinaali yagaba sente ze n'aziwa abantu baali 3 n'aziwa omuntu omu n'amu ebitundu 10 n'omulala n'amuwa 10 n'omulala n'amuwa 10 obugero obwo omusajja bwe yakomawo biri mu Bayibuli n'agaanira ye mumbuulire bannabe nateresa mujje musajja omunamuganda waye nze nakutya nnyo nkumanya oli mukambwe esente zo bwazimpa era bwe nziyina ono n'atuna bwati katezikoze magoba mwana nti sebo nze bwazimpa zizaziza ono yamukwata mu ngalo n'amusanyukira biri mu Bayibuli so they are profit makers era bana abasiraamu kusiiba konna kusiiba kigenderwamu kulaba tebali muntu ayenkanankana mu maaso ga Katonda era
abantu abo olugaba luno lwe bagaba ne basala ente ne bakola batya biri mu socialism. Era genda obuuze oba otambuleko bw'obanga osobodde okutambula n'ogenda okulaba babegazi bano ku kyaki genda ku Sande ewa Akayuwa. Banatini nnyo naye kati tambula ogende oba yimirira kati genda ku Kampala Road awo oyimirire olaba attitude y'omusabiriza. Omusabiriza nayimirirawo omusabiriza bw'alaba omuntu faaza ng'alina omusalaba bw'ati wadde omunyagako ekigambo gw'okuwanika emikono naye ng'oyagala okulaba ayayaane awanike emikono alaba omuntu ayambadde onkufiira omusiraamu. Era kyekyo nti every Friday wandisiŋŋana ababegazi nga bali ku church bali ku muzikiti naye toyinza kusiŋŋana bega ali kuki ku church. Why? Because bano balimu olusocialism. Socialism yategeera omuntu ng'omuntu. Era ffe waffe ndi musajja musiraamu omukozi omusasula entuyo tezinnakala. Era wuliriza kimenya amateeka ga Buyisiraamu okuddira ssente ziwawola munno Lubega nga yatayina n'omusaba amagoba. Bano Centenary Bank eteeka okukola amagoba mayitirivu. Kati obiraba bwotyo byebyo. Kati lwaki bano babeega tubasiŋŋana ate ku Centenary Bank tekisoboka. Bano bazibu ba Yesu Kristo yali atambula kakubulira n'alaba omukazi yali nga talina kyayina n'amugamba sebo Mukama sina kyenina naye ndi mukkiriza naye kyenina ekyobugagga pesa ku gomesi yange. Yesu Kristo n'agala likongole yalitwala. So you was a capitalist. Omucapitalist talina kisa. Kale ebitu biraba naye tubiraba naye tetubijja makulu. Pesa yalitwala. Yesu Kristo yatwala pesa. Era aliwo omusajja omu yagoberera n'amugamba Yesu Kristo n'agamba omusajja yalaba yali mugagga n'amugoberera baali eyo n'abayigirizwa n'amugoberera. Yesu Kristo n'amugamba suula byonna by'oyina ongoberere. Omusajja omugagga n'atuna bw'ati n'agamba ho tyabisuula n'abwetta kyobugagga kyokka kyalina pesa. So munawe kyekyansiramula namala kuva National Political School kyankwanza. Yes nali muzaalwa wa mu ddiini fine naye okutandika okusalawo nendaba engamba no abasiraamu be basingako be balabawo omuntu ng'omuntu. Era kyali ndowooza kyali kirungi okulina n'omusiraamu nga musiraamu. Era ndowooza kyava bagamba abasiraamu bano ti omulembe guno abantu bonna bandibadde basiraamu. Era kankubireko olw'okuba obujja buyitirivu ne kati tulwana buli mu socialist yenna tuwagira rasa. Olw'ensonga abazungu balina ejjoogo bajja bamegula basanyuka nnyo. Era Soviet Union yagwa mu 1981
nga bayita musajja waabwe bamuyita Mikhail Gorbachev ne basuula ki kati bajja badda ku mawanga gano basembererera sa olwo baagala kunafuya socialism era amawanga masiru bo bano beegatta kinywa Bungereza Bufalansa simanyani balinga batano bebalumba bonabona balumba lumu bano abasocialist n'abakomunisiti baagana okwegatta ne galwe lutalo oluliwo socialism versus capitalism ne Middle East socialism versus capitalism utegede so bano naye socialism ye nasale okusoma okutuuka kubanga bo katika tugeze ebyenfuna bya socialism government etwala buli kimu kyonna it's government it's what government mu socialism neraba abantu bayo bona nga baana bayo mu capitalism government bagambye that ministries zisigalanga bintuntu bwe bityo ziri wano mu Uganda bilinga bifulukwa Ministry of Trade Industry and biki mukyala gundi oyo yagikulembera kaani Ameria yakola yoki etesobola wadde okugamba tibanange amafuta gano mugatunde sente beziti because twalabye edda wali bwe tuddayo emabega ne tulaba ojja kulaba nga bali abantu abasookeddwako balina ekintu tukiyita traditional economy bali traditional economy kiringa abaana abo kwe kulaba nga wano waliwo obutunda ate bali balina mapeera abaana ne batwala obutunda ne bawanyisa ye traditional economy boche baliko bali aba abasooka then wano okuva wano ku self trade okutuka capitalism ekyo bakiyita free economy baina free economy era baina etteeka nti supply and demand simanyi biki demand bwebaawo ebintu gabirinya ate nga bwe babirimu be bali mu production demand bwebaawo ng'ebintu birinya demand bwekendeera bwegwa ng'ebintu bikebbeeyi bwe batwe boogera bo bano abacapitalist so between slave trade ogenda okutuuka ku capitalism bakosa free economy bano socialism ne communism bakosa command economy command economy government yeteeka buli kimu kyonna ebbeeyi yakyo commanding economy yayo so bano aba socialists bangi nnyo endowooza eno nyingi nnyo kugambye bano abasiraamu kuziika musanda omuntu bw'aba atuuse tatekwa kubuuka oba atuuse leeti ono Moses ali tuula wootudde tolina abo obuuka eri teriyo ntebeyo bano mu kyaki babeera n'entebe zaabwe ne agundi era n'ababuuka bonna mwena n'agenda wali babazika mu makeesi matiri bona bano babazika musanda that is socialism tegedde kati bamaseka nabo tebabimanyi tebamanyi nti era njagala kubuulira nti ekintu kyonna kyolaba kyonna kiri economic era olw'okuba kiri kityo kyakabeera kubanga Katonda yabeera insulated titayogerwako ntaliyo Katonda ali insulated tulwomwogerako bwoti abantu bagala abo mukafiiri no Katonda yandi bataliyo olw'ensonga y'olukujukuju lw'abantu bano aba capitalists era kyova olaba bali
baagaana ebya Katonda. Bwe tunaagenda ku communism teriiyo Katonda. Bo bandi babatuufu bano baabisiikasiikamu nnyo. Katonda bamuteekamu obutungulu ne bamujja mu ndowooza zaffe eza buli banga mu African heritage tutegeera bulungi nnyo. Waliyo omuntu asinga oba awa emikisa n'awa n'ekitali mikisa. Twakimanya. Naye bano abacapitalists baasukka. Balekaana nnyo. Era owulira aleluya yaleeta esanga omwana wa Yesu yale kumbe babbi. Omanyi abantu abamu baba balekaana ng'emabega wali olabye oyinza okugendako emabega bw'oti n'osanga n'abantu nga bakola bintu birala nnyo ku lutimba wano nga olaba birala. Bali babamanya. Era wano mu Uganda abantu abalina abasoma ebintu ebyo ne babitegeera obulungi bakyango maacho abo banasomera Tanzania ne Museveni tiyatugambako nti yali asoma simanyi obufaazi oba bwawule n'alyoka yasoma ebyo n'addukamu. Yabira banaddukamu. Kubanga bano bali tebakkiririza ddala. Ate bano abasocialism bakkiriza eddiini bambi gye baayiiya bajja baleeta ya Mohammedanism ne bakkiriza nti buli kimu tubeere mu maaso ga Katonda nga twenkanankana. Baati ekyo bakirabira awo abasocialists abamu. Naye olumbe lw'ekirago bali abacommunists toleetayo. So abasocialists nga bwe nkugambye beebo. Ekitundu kyaffe ekiddako Nkulu Ahmed Rutaya tugenda kubeera nga tutandikiraawo ayongera okubeera nga tutangaaza bw'ova ku socialism. Ki ekyava mu socialism? Tugenda kubeera nga tukitunuulira beeyisa batya n'ebikolwa byamu. Tugenda kubeera mu mutendera gwa 5 ate era tutunuulire n'omutendera ogw'omukaaga. Tusubwa ekitundu ekiddako. Zirubega Ibrahim Kasinga nkwagaliza okubeera obulungi. Weraba.